ng'ennaku z'omwezi 29 lwe lukuŋŋaana olunene olugenda okusembayo okubeera ku Canaan land. Yes. Nkwegayiridde funa buli lunaku oweeyo ssente za FlexPay, oweeyo ssente ezo. Waayo ssente gwe ziteekeyo. Olisiima mu ddanga otudde mu Pentagon. Tebantendeka kubba. Era ekyantabula n'abasumba b'omu Kampala bwali bubbi. Alozias Bugingo oba muyite Pastor Bugingo bw'atyo bw'ayogedde era ye akyakunga mu ndiga ze oba abafollowers b'essente. Ono ye baaba waku breaking a record kubanga ssente z'okuzimba church ngambe z'okuzimba Pentagon kati zigenda mu myaka 10 abantu basolooza ssente naye bambi tebalaba kikolebwa era nga munnange aluzingako nno n'aba followers oba endiga ezimu zaakyuka ne ziva mu eyo church okuva yayawukana ne mukyala w'oyo Teddy Bugingo n'afuna makula abantu abamu tosobola brainwashinga era abamu bava ne bagamba nedda pastor musajja wa Katonda ayinza kyokola ekintu bwekiti kubanga Mukama ye ayagala wemma mwafumbiriganya mu butukuvu nga mwagenda ne mu church ne babagatta lwaki mu separatinga abantu abamu babi tebaddamu mu yo church ate ye n'afuna n'abagoberezi abalala abakkiriza mu bintu ng'ebyo. Era abantu abamu bamuyita Haji Bugingo kubanga mukyala we yasooka yagaana okuggyako erinnya Bugingo n'agaana okusaininga divorce kati ye alinga alina abakyala babiri kubanga ne makula yagenda ewaabwe n'akyala. Kansubira nti muli bulungi abalungi abawuliriza NCK TV mwebale gyonna gye mutuusa emikono mwebale kutwagala. Kansubira nti olunaku olwaleero lwatandise batambulira bulungi. It's still very early in the morning in Uganda ziri sawa 2:49. Kansubira nti bambi buli kimu kibatambulira bulungi era mbadde nsaba tana bakulakinga kusubscribinga na kutapinga ku notification button mukwano okikoleko sawa zino. Teddy Bugingo nno naye balina bye bamubuuza bikwatagana ku Canaan land wulira bye yaddamu. Pentagon tannagizimba kakati ekyokubiri simanyi kati ngera mwe kukameti buli omu wali walabira omwezi n'enjuba kati simanyi mukugizimba ennaku zino obadde ogendayoko oba wagendayoko nagendayoko tebakyabeera mu bisooto tebakyabeera Efuusse yagenda tebakyasambirira kasooto tenti bazisengukamu biliyoni eyali ey'okuzimba kyaki bajongerako kwegamba essente zina financial manager era beba bimanaginga nze mbadde mugamba yandibadde yetereza. I'm so sorry kubanga zisimuwuliriza kubanga takyali issue ebigambo bye tebikyali issue nnyo gyendi ekigambo kya Katonda kati kye kikulu ennyo gyendi kati biri ebibye yamanyi kubanga sikyabiwuliriza nze tetubiwa amatu era tetubyagala Mukama abampeera omukisa. Yoyo Teddy Bugingo ng'ababuuza Canaan land wakyaliyo Efuusse wakyali mukyatendeza Mukama mu bisooto. Canaan land keko akafaanana akali wakati wa Bugingo ne Teddy nga bwe mulaba bambi tenti zaakaddiwa obutebe bingi nene Bugingo abyegerako koko omwaka guno nga gutandika. Nagamba nti bannange kino okugula tente empya zino tente enkadde zikaddiye zirustinze zitalaze we need new things naye nga ekituuti kyo bambi bakirenovatinga ne bateekako ka buno obulinga obusubi obuli artificial ne bateekako katenzi naye ng'abantu beebuuza Bugingo ennyumba ina mansion ya Bugingo yo yagizimbisa ssente ki teyazimbisa za Pentagon. Abantu beebuuza ayina mansion matiri bonna ayina compound church nene buli omu aba yeebuuza nti ono omwami ssente za Pentagon yazimbisa mu church woona omuyimbi bamuyita Nikojja mabegakaawo yawambibwa okumala weeks 2 yayimba akayimba ng'agamba twagala Pentagon oba mutudize ssente zaffe ne bamubuzaawo ayina dreadlocks ne bazisalako yali abita byabambi ng'akaaba n'okaaba. Bingi ebize bigenda mu maaso waliwo omwami omulala Mr. Bean kati awangalira Canada yavaayo n'ayogera ebintu bingi ebikwatagana ku makula
ne Bugingo n'agamba oyo makulu yali akosa n'eddagala okufuna Bugingo bamukolera ne kabotiki ng'akyali mukozi nga Teddy akyali mu maka ge n'akatuma oba mu botiki giyita M1B kitegeeza makulu andi Bugingo boutique omwami we Mr Bean yayogera bingi era Bugingo yavayo n'agamba ono omwami ono akabiza mukyala wange nga nno ategeeza makulu asiiba akaabala bigambo by'ono omwami lwakuba nze naguma tebindya naye era namugamba alina okuguma kubanga abantu bo baliwo okwogera Mr Bean oyo ayavaayo yeita Mr Bean naye nga si Mr Bean owa comedy ono omuzungu nedda ono mwami mulala yavaayo era nti ne bagamba mbu yagetiza kidnapped nabula okumala omwezi twagenda okizuula nga munnange yabuuka n'agenda Canada era eyo gy'abeera ng'aweereza omuliro ne Richard bamukuba amasasi nga Bugingo bwe yatugamba oyo guy Mr Bean yavaayo n'ayogera bingi n'agamba nze Richard sikiwa nti bamukuba amasasi waliwo ka foreplay byali bingi munnange naye nga ensi bwekyo bwetambula abapasita bazze balwanagana mu Uganda by the way ebintu ebyo ebya pasita okulwanagana ne bapasita abalala bijja abantu bangi mu bulokole kubanga omuntu ajja mu bulokole nga yagala kulabira ku pasita te bwasanga abapasita beesojjasojja agamba nedda ndabika ndi wakyamu kubanga abareverends kizibu nnyo okulya mbu reverend ono alwanagana n'ono mukitegeera bamikwano so bapasita bazze balwanagana nnyo nga wuuyo kyojja pasita Kayanja amugamba mbu muli wa bisiike mbu waliwo n'abalenzi abamuloopa abalala bagamba mbu Ssennyonga ye yasasula abo abalenzi basibeko pasita Kayanja amatu g'embuzi okumuliisa engo kwegamba bingi bapasita Bob pasita Sempa bera n'ebintu biri mu myaka kati wawo n'omulala yajjayo evidence nga eraga mbu Ssennyonga bamugoba US engamba mu America mbu yesodomizing omwana kwegamba bingi internet erina ebintu bingi about pastors so abalokole abamu beekyawa ne bagamba ne bannange is this the right religion for me kiki ekigenda mu maaso pastor tebakya preachinga njiri abantu bibanyiiza ayingira church patinga pastor Bugingo waliwo abali bakaana ne bagamba banangira kya pastor Bugingo okutandika enjiri paka okuddeyo ayogera ku Bobi Wine ategera ku Bobi Wine awaana mukyala we service ne komekereza nga tayogedde ku scripture yonna mu Bible nga tawulidde yonna njiri about Jesus Christ ate nga abantu bajja mu church bawulize enjiri ku Yesu Kristo pastor Ssennyonga ayingira church n'ayogera ku Kayanja paka service kuggwako kugamba bingi naye nga